kola mulimo gwa kanisa naye nsikiriza maama batofaayo oli mwanyinaze mu Kristo onzikirize nkutawanye ojje wano eddakiika emu tusabire Fiki then tuddeyo mu kanisa onaatukulembera. Tukutendereza Yesu, Yesu omusaayigo nebaza ebyange nabyogera mulumbe ekiro Fiki DJ katononya kwatamu olunaku lwoziika maama lwokula, olunaku lwotunula mu ntaana ya maama lwokula. Olwaleero Uganda yonna n'abali ebweru bakunyolerwako, kitegeeza toli mutono, you are not small. Weebale nnyo okuweesa maama ekitiibwa wadde muli bayisi wadde oli musiraamu naye maama n'omuleka aziikibwe mu ddiini ye. Bannange Bayibuli maama gy'asoma egamba ti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bameka abali wano ng'okkiririza mu Yesu wanika omukono mu bbanga. Nsaba buli amukkiririzaamu omukubire engalo mu bbanga. Bannange abakkiriza mu Yesu temunswaza. Buli akkiriza mu Yesu oba mu Yesu engalo mu bbanga bannange. Akalulu nga ka Yesu mu bbanga. Fiki nzikiriza nkuyita wanne mutoowo obubaka bwaffe okuva ku Wash House bwatuuse oba sisita aliwo bwe tuluwa ondabe after here, kubanga maama njagadde kuyimirira naawe okuwa ekkanisa ekitiibwa kubanga omukolo guno mwaba gukulembedde. Webalekeza n'enkusitula. Kale katusabeko abayimiridde ng'olina abatudde osobola oyimirirako katono just mu kuwa Katonda ekitiibwa. Katusabe. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, tukweyanziza nnyo olwa Fiki ne mutowe Gift. Weebale nnyo olw'abantu abavudde okumpi n'ewala abali ku online all over the world, ba celebrities ne ba stars abali wano okuva ku Papa Message paka ku Barema. Weebale nnyo paka ku Bashiba paka ku buli wa kitiibwa ali wano. Weebale nnyo Mukama omukisa omulungi gw'olaze Fiki leero nti eggwanga limwagala. Ayi Mukama munyweze ng'afiiriddwa maama. Gwe wekka gw'ayinza okutuuka watatuuka. Gwe wekka gw'ayinza okugumya Gift omwana omuto atabitegeera lwaki maama we yandimulese. Ayi Mukama tusabye Peetero bwe yali mukomera ekkanisa yamusabira. Tusabidde Fiki, mbuuziza Fiki how are you? N'angamba ndi bubi nnyo. Ayi Mukama nsaba gwe kennyini gw'aba atuuka ng'abagezi bwe boogedde. Gwe wekka Katonda muwe mukagossa gw'ayinza otutuuka watatuuka. Tusabira abantu abali wano Mukama abangi ennyo nga tebannaba kumanya Kristo. Nsaba okufa kwa maama kubajjukize. Tuddeyo mu masinzizo, tuddeyo mu makanisa. Abamu ogamba oli mu Kristaayo ne mu kanisa togenda, ogamba oli mu Kristu ne mu Ekereziya togenda. Nsaba okufa kwa maama kutujjukize, ekkubo ly'ekkanisa tuddemu tulirabe. Nsabira omuntu ng'ekkubo eryo lyakubulako, ery'omuloojo olimanyi, ery'omubbaala olimanyi, ery'omusabo ne bw'ozibiriza otuuka, naye ly'ekkanisa lyakola ki? Lyabula. Nsaba okufa kwa maama kutujjukize tuddeyo mu masinzizo nga tukyali balamu. Ayi Mukama gumya Fiki n'ennyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna ne bagamba nti amina. Omwawule onsaasira okusitula, njagadde kuyimirira naawe Mukama wange. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Fiki wetuulire. Ekkanisa ya Wash House yampadde $1,000,000 era tugituusiza. Mukama abeere nammwe.